Dakitul era nga tukyali mu bibuuzo onagamba ye Hafswa oba Namawejje ndowooza abuuza omwana atasalirwa akiika mu Busiraamu yaliwa? Ate mbadde sikimanyi nange nti waliyo omwana atasalirwa akiika. Tumweyanziza yabuuzizza ekibuuzo ekyo nga ye Hafswa Namawejje abuuza nti omwana atasalirwa akiika mu Busiraamu yaliwa? Atali Musiraamu kubanga akiika omwana si Musiraamu oyo tasalirwa akiika naye omwana nga Musiraamu oyo asalirwa akiika kubanga akiika y'Abasiraamu. Kiringanga bolaba udhiya bagisala baki Basiraamu. Gwe Peter John tekukwatako bireke bino byaffe. Yes kale oyo ayinza okuba nga yali abuuzaako atali Musiraamu tetumusalira akiika kuba si Musiraamu tusalira Basiraamu. Dakitori tujajinga ddi omwana nti si Musiraamu? Bazadde be. Abazadde kwe tujajinga nti oyo omwana bamuzadde Musiraamu oyo omwana si Musiraamu kati omwana nga taata we John, taata we Peter, mama we Juliet oyo tasalirwa akiika kuba omwana yesi muto, omwana nga muto naye abamuzaala eddiini ye alifuna ku bazadde be. Yes. Tudda ku milla. Fa abawaahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Bazadde be bana bamuzadde bwe bagenda okusomesa eddiini gy'agenda okusoma okutambulirako babeera Basiraamu bajja kumusomesa Busiraamu babanga Bayahudi bajja kumusomesa Buyahudi babeera Bakatoliki bagenda musomesa buki Katoliki. Kati tumujajingira okusinziira ku bazadde be abamuzadde. Kitegeeza Dakitori ku nsonga eno yennyini eya Hafswa alinga abadde atwala mu kanyomero akagamba nti singa omwana ono katumuyita ow'obwenzi naye ng'amuzadde ye Mudathiru era maama we ye Fatuma. Dakitori tutangazeemu awo. Obwenzi tekimalaako Busiraamu bwa muntu. Omuntu bw'ayenda tekimumalaako Busiraamu, tekimujja mu Busiraamu. Kati bwe kiba tekimujja mu Busiraamu n'abaana bagenda okuzaala baba tebavudde mu Busiraamu yadde nga bazaalire mu kkubo kyamu naye tekibajjaako Busiraamu. Kiringanga Omusiraamu omulala yadde nga takoze bwenzi naye ng'akoze ezzambi eddala abbye. Kale kati omwana gwe bazadde nga wa bwenzi Obusiraamu tebumuwa taata. Kikintu kirina okutegeera Obusiraamu tebumuwa taata yadde nga DNA esobola omugabayo eri ewa Muhammad. Yes naye Obusiraamu tebumuwa taata kubanga Obusiraamu enkola yaabwo okulwanyisa bwenzi. Teyagalira ddala bwenzi. Yayagala omwana ono asigale nga agenda ne maama we. Maama we ono akifiiringe ekyokukola ezambiriri ery'obwenzi abeere n'omwana atalina taata we mu shariya. Era taata we nannyini kumuzaala mu bwenzi ne bwafa omwana oyo tafuna ku mali tasika. Nsonyiwa Dakitori singa omwana ono abanga gwe yazaala yekka mu bulamu ate mugagga tasika. Abasiraamu ffe tumusikira naye ono gwe yazaala ow'obwenzi talina sheya mu shariya. Ekyo Obusiraamu bwakikola busobole okuggusa olutalo lwabwo olw'okulwanyisa obwenzi. Kuba kasita okiggula omanyi abakyala bawugguka mangu era mu bwenzi be basinga okulimbibwa. Kati ekyo buli lwakigendamu ng'akimanyi nti nemala nfuna olubuto nze agenda okugira ki menyeka n'omwana asooka n'asibamu buleeki n'alinda amakubo n'afuna amakubo amatuufu galina ozaaliramu omwana.
Barakallahu fikum. Obo omuntu akitegedde bulungi daktari, barakallahu fikum. Dokta, awo wenyini ku nsonga ey'obwenzi katwongereko na kano nti singa abafumba ababiri aba halali omukyalo oba omwami kubaako omu n'akwatira munne mu zambi n'eryobwenzi, kimuwa chance esobola okusaba talaka oba omusajja okutalaka? Kati amazambi tugawulamu emirundi ebiri. Tulina amazambi amanene ne tulina n'amazambi amatono. Mu mazambi amanene mwe muli obubbi, mwe muli okutta obutemu, mwe muli obwenzi, mwe muli okutemerera, n'otemerera omuntu ebyaswakaba, n'omuseka okugambo. Yes, ebyo byonna biri mu mazambi amaki amanene. N'amazambi amalala nga kati boolaba nti amawanga bwe gagenze gakula oba gagenda mu maaso galina amannya ge gawa amazambi, nga bw'owulira nti waliyo ezzambi lye bayita erya Naggomola, kati ng'okulya mu nsi olukwe, eryo zambi ddene mu mawanga. Mu nsi eyo mu buwangali. Yes. In fact mu nsi yonna teri ggwanga esobola gamba nti yalidde mu yes, bamuleke. Era olaba nabo egamba bagenda bateekulula mu mazambi ne wabaawo ge bayita amazambi ndi gano ga Naggomola, gano mazambi bali kukwatira mu zambi eryo okutta omuntu gwa Naggomola, komera okulya mu nsi y'olukwe gwa Naggomola, gwogenda ne ku kalaba. Yes. Okukunga abantu nga tofunye lukusa, tokkiriziddwa gwa Naggomola, n'egifaanako bwe giti. Lwaki bagiyita gya Naggomola? Misango minene, kubanga gireeta impact embi mu community. Njagala okubategeeza abatuuliza mwenna nti obusiraamu bwe bwasooka okutegeera impact ey'amazambi gye galeeta mu community, ezzambi ly'obwenzi lireeta impact embi mu community. Kisookera ddala lireeta abaana nga baliko kwegamba kyetwaliyise okiyise question mark, naye mbadde njagala kukiyita nti omwana azze nga awulira aliko ekikendeevu, aliko obukendeevu, agidde mu kiseera ekitali kituufu, kuba kati azze nga aliko akamogo. Okimanyi nti banne bajja kumusonkangamu olunwe akule nti mwana wa bwenzi, mwana bamwenda bwenzi, taliiko taata we, kugamba ekijja okumuwa affectinga, ekijja obulamu bwe bwonna. Yes, obulamu bwe bwonna okubanga bubeera mu matigga. Lwaki nze go bayita mwana w'obwenzi mu family tayala? Yes, mu family tayala, ne bwayogera ekintu tebakimanyi. Mu baana banne ku ssomero tayala, kasa bategeera nti mwana waki, mwana wa bwenzi. Era babeera bamujeeja bato banne eyo ku ssomero, ng'ate ne mu community bamulabanga omwana ow'ekikwa. Kati impact y'obusiraamu bwagira ki? Bwagitunuulira ne bugiraba nga weeri kyovola bwaziyiza obwenzi, era ne bulifuula zambi ki ddene, yadde ng'abantu baagala obwenzi, bubanyumira naye bubi, babufunamu, naye olwa impact embi obusiraamu bwabugira ki? Bwabaziyiza. Kale nga bwe kiri nti eryo zambi ddene, abantu nga babadde bawasaŋŋanyizza ne bafumbiriganwa. Mwalaali ekireetera abantu okufumbiriganwa kwagala kuwona buki? Bwenzi. Kituufu. Kale ate bw'oba ofumbiddwa n'oteekuma ku bwenzi, munno obeera omuwadde chance ey'okukuwummula. Tajja kusobola mbeera zo zaki? Z'obwenzi. Tewali amukaka, naye bw'aba akyagadde asobola okugira ki? Mu bufunze kyogamba Dr. Sharia temugaana. Sharia emukkiriza, omwami emukkiriza, n'omukyala egira ki? Emukkiriza. Allah. Naye nga kozi ya bwenzi. Yes. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.